Genze ku parliament y'eggwanga ababaka ba parliament nga bakulembeddwa mu Wakalungu West Gonzaga Sewungu balagidde minisita w'ebyenjigiriza aveeyo n'enkola ennambulukufu ku ddi abaana lwe bagenda okuddayo ku masomero kubanga mu budde buno abaana basobeddwa n'abazadde ddi lwe bagenda okuddamu okusoma. Kakati n'omubaka wa Kira Ibrahim Ssemujunganda naye n'ategeeza nti gavumenti mu butuufu yandibadde ennambulukufu kubanga amasomero agamanyiddwa nga international schools gali mu kusoma kyokka ng'ataaga wano go abaana batudde. Parliament lagidde Ministry w'ebyenjigiriza okujja n'enteekateeka y'okuggula amasomero kubanga nijjo bulene engeri emirimu gye bitambulamu ngeri yakyesirikidde. Ensonga eno neereetayo omubaka okuva e Kalungu Joseph Sewungu Gonzaga atuuse otegeezanga mu kaseera kano obubaka obugenda maaso n'okuyitiŋŋana bwe butakwatagana ng'era kino kirisa abazadde beeraliikirivu nga n'abasinga obungi bali mu kuteebereza buteebereza. I'm happy that teachers are being vaccinated at rapid speed, but government has not come out clearly to give this parliament the proper position how schools are going to resume. The international schools are operating. So when he says schools are closed, maybe closes the ones that are for the ordinary people. Where his grandchildren go, international schools, the schools are open. We very well know that schools were closed as a measure of enabling this country to fight off the COVID-19. Mutula lwe mubaka okuva e Busia Godfrey Macho n'alaga okutya abaana be Uganda bwe batindiga engendo gende Kenya okusomera mu kitundu kye so nga ne wano wala amasomero. 80% of Ugandan students every morning when you stand in Busia border you see them crossing to Kenya. When I asked my colleague from Ruakaka, he told me the same. Yesterday I was having a chat with Honorable Geoffrey Rutaya on the Tanzania border. He was telling me the same. We have a number of girls who are impregnated. Some were in P5, others were in P6. What is the fate of those children as we open schools? So we want a comprehensive information, a comprehensive statement. The Minister come with a comprehensive statement on the plan for opening schools. Wabula ababaka ba Parliament abasinga obungi bavudde mu mbeera era ng'obwedda buli omwana okolayo embeera bweri mu kitundu kye nga bwetasanyusa. Abanyigirizibwa n'amasomero aganyigiriza okulaba nti nabo bafuna omukisa gwe gumu okubeera nga bakola ki baggulawo abaana baffe babeere nga basoma n'omwana w'omuntu w'omwavu oba atalina abeere nga naye ali mu ssomero. Tulina okunoonya ssente, gavumenti enoonya ssente tuvaccinatinga abasomesa bonna unconditionally, tuvaccinatinga abaana baddayo ku masomero. If money is not there for vaccination, then tuteekewo embeera through SOPs abaana baddeyo ku masomero kubanga era ne waka bali obulwadde buba butuuse era bubasanga bino bukola ki ne bubakwata. Ebingo bitadde ku mabbali omubaka omukyala kuva Mityana Joyce Baagala yeekubidde enduulu mu Parliament okuvannyuma lipoota zonna ezoleka ng'ate ebibaluwa ebyoleka okuteematema abantu ebizze Mityana. The residents of Chiudaya in Mityana municipality woke up to anonymous letters indicating that what is happening in Masaka is coming to Mityana. And they said they're going to start with the RDC and his entire office. Remember, that is how it started in Masaka. Now it is moving to Mityana. Next it will move to another area. So we must take caution on that. Mu ngeri endala Ssenkulu w'ekitongole kya Wenkanya Equal Opportunities Commission Sophia Narule agamba nti emirimu gimukaluubiridde oluvannyuma lw'okwesa ntakyasobola kuwandiika mukozi n'omu bwe baleeta enteekateeka ey'okugatta ekitongole kino saako n'akakiiko eddembe ly'obuntu. Sophia agamba mu kaseera kano tasobola kubanga ayambwa era ng'okwogera bye nabaddala biseko mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu akakulembera omukyala okuva ekyegwa Flavia Kabahenda. What is there? Like the Equal Opportunities Commission, how can we make you work like the National Gender Authority of Rwanda? That is an authority to every sector. Stand alone. You know, you're being under Minister of Gender, I think compromises you. What it means to give somebody affirmative action. So they were in support of retaining Equal Opportunities Commission. But by the time we went there, they told us that His Excellency the President
was not looking at, so many things, but was looking at the legal implications of abolishing Equal Opportunities Commission and others. Wabula Minisita w'abakozi Mululi Mukasa ategeezezza nga bagenda okukkiriza okuwandiika abakozi naye nga waliwo obukwakkulizo bulina okuba nga butunuulira nga ebitongole bino tebinnagattibwa. Naye wabaawo emirimu egimu egy'amaanyi omuzungu gy'ayita critical. Ekitongole kireeta okusaba kwakyo eri public service twebuuzaako ne ku Attorney General nti kiki ekyokukola. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.